Emikolo gy'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'abadde sipiika wa Paalamenti ya Uganda Lokoli Jacob Oulanyah mu disitulikiti y'e Omoro gisanyaladde okumala akaseera kibuyaga bw'atiikuddewo era bw'asitudde weema omubaddemu omulambo gw'omugenzi. Kino kireeseewo akasatira akamaanyi mu bakungubazi nga n'abamu balabiddwako nga bakaaba amaziga agajjulujjulu n'abamu ne bazirika. Wabula abatesitesi bayise bukubirire kwaya eyakulembeddemu ekitundu eky'okuyimba n'etandika okuzina amazina era n'okuyimba ennyimba ez'ekinnansi n'okutendereza omutonzi okutuusa embeera lw'ekkakkanye. Odoro Kaberu, Otim Kony, Odore Kaberu, le tour, Odore Kaberu, Wabedo Payne, Aya to lead us, the first song, the Kumu, Wabedo Kiter Twin, Pardon, Wabedo Payne. Choir, please. Embeera bwetyo webadde oluvannyuma lw'embuyaga okutwala weema omubadde omulambo. Nathan Lokoli taata wa Jacob Oulanyah bw'aweeredde omukisa okwogerako eri abakungubazi basoose kumukubira mizira naye oluvannyuma n'abaako akayimba kayimbye. Mu kwogera kwe taata wa Oulanyah azzeemu okulumiriza nti omwana we yaweebwa butwa. Dear mourners, when a male dog is about to face death, it loses the sense of smell. Government me Uganda and permit tobacco doga and to Oulanyah take a jaw. I don't want to have to plead a lot with the government of Uganda, but I want the government to know that Oulanyah has been taking care of very many people who depended on him. I am not mourning in vain. I want to state clearly, Jacob was poisoned. He told me, and he was operated. Doctors attempted to deal with the poison. The poison affected his health so badly. By the time he was flown out for treatment, he was not in a position to recover. He was too weak. Bw'atyo taata wa Jacob Oulanyah Nathan Lokoli ng'avvuunulwa ng'ebigambo bye bivuunuddwa ssenkagale wa DP Nobert Mao. Mu kusaba okukulembeddwamu ekkanisa ya Uganda, Ssaabalabirizi yawummula kitaffe mu Katonda Henry Luke Olombi yakulembeddemu okubuulira ng'ayambibwako abaweereza mu bulabirizi bw'omu bbendobendo lya Northern Uganda. Eyali Ssaabalabirizi Henry Luke Olombi agambye nti mu kaseera kano abantu mu bbendobendo ly'obukiikakkono bwa Uganda basaanidde okufaayo n'okuwulira Mukama ky'agamba kubanga ekitundu kyabwe kyakavaamu basipiika bana ne bassaabalabirizi bana naye nti wakyaliwo obukuukuulu bungi n'obutakkaanya bungi obulemesa abantu bano okubeera obumu. Less than a year, we were burying General Paul Lokech in Pade. And I was preaching. I was grieving together with everybody. Is there hope for us in northern Uganda? Let me remind you, since NRM came to power, listen carefully. The North has produced 4 speakers in the Parliament of Uganda, right? Honorable James Wapakabolo, Northeast. Right Honorable Francis Ayume, Northwest. Our brother here comes from the center of the North, where the balance is. Our newest speaker comes from the northeast of this country. Is there hope? Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu mu kwogera kwasabye abantu mu kitundu kino basigale nga bakkakkamu n'asaba Katonda ayongere okubanyiga ebiwundu. God, for what has taken place so far, life is like flowers. It can be very good in the morning, in the afternoon, to withers. But God is such a powerful God. He cares for all of us, even when the world thinks hope is gone. Listen to this word. The end
of the rope is not the end of the hope. So to God be the glory. Let us live our lives very well and put it to good use when we still have it. Ssaabasumba w'essaza ery'eggulu John Baptist Odama ku lw'abannaddiini mu mukago ogutaba enzikirizo ogwa Interreligious Council of Uganda agambye nti kino ky'ekiseera ekitundu kino okwekuba mu ttooki. We hold a position which is universal as leaders. Religious leaders are what we call universal leaders. So on behalf of all this, we are saying to you, dear mourners, have courage, have faith. All of you and us, the religious leaders, this son is a son of humanity and is a son of God. As God says through St. Paul, whether dead or alive, you belong to me. And here we are gathered to now hand over our brother, Jacob. May God's name be glorified. Abakulembeze mu tawuni kanso y'ekyengera mu disitulikiti ya Wakiso batabukidde ab'ebyokwerinda mu kitundu be bateebereza okolagana n'obubinja bw'abantu abatigomya abatuuze mu kitundu nga bakozesa ebissi omuli n'ejjambiya. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge kaatuwa ebisingawo. Bassentebe b'ebyalo okuva mu tawuni kanso eno ey'ekyengera be batabukidde mu lukuŋŋaana ate olw'ebyokwerinda olutuuziddwa abakulira poliisi mu Kampala n'emiriraano n'abakulira amagye mu Kampala n'emiriraano. Bano bagamba nti waliwo ekikwekweto ekyakoleddwa mu bitundu ebya Soweto mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero mu kaweefube w'abakuumaddembe okukwata bakijjambiya ate abatandise okulumba mu bitundu bino ebyekyengera ne batemaatema abantu nti ababadde bakola operations ekiro mwabaddemu bakanyama bali mu ngoye eza bulijjo ng'ate bali wamu n'abakuumaddembe nti abo ne bayingirira amaduuka g'abantu ne bayingirira ne mu seefu ne bajjamu ensimbi ate bwe bamaze ekyo ne bakwata abantu bonna be basanze ebweru ne babakuba ne babaasa n'emitwe ng'abasentebe b'ebyalo bagamba nti poliisi yandibanga emanyi ku bukundi buno. Ensobya ezikolebwa ku kitundu ne bw'onoozibikirira ng'omanyi ti abo baba kasolo boyi oba ttiimu kyezo ezeetuumyetuumye ate osi nsaba DPC nsaba kino kigende ku likodi buli obubinja obutandise okwetimbatimbawo nga buli mu butundu bano simanyi podiyamu simanyi bano bakasolo boyi simanyi zino B13 tusooke tuzibuuze ziriwo ku lwaki ogenda okumaliriza ng'ezo ze ttiimu ezivuddemu obuzibu. Wabula akulira ebikwekweto mu ggye ly'eggwanga erya UPDF mu Kampala n'emiriraano ono nga ye Koloneli Fred Mwesigye ono alabudde abakwata mundu agambye bonna ababadde mu kikwekweto ekyo ayagala bayiggibwe bunnambiro nti kubanga okutyoboola eddembe ly'obuntu tekikkirizibwa nti kubanga abantu abali bayambyeko ate okumalawo obumenyi bw'amateeka be baliko be bakijjanya. Bannange benkola nabo oba oli wa poliisi oba oli wa UPDF ekintu ky'okukuba abantu Nedda. Ate kati gwe, what's the difference between you ne gwe okutte omukutte mu nsawo naye kati ne bw'abazibbye ate naawe n'ozimubbako. I don't see the difference there. Kiba kyetaaga mwembi tubatwalewa mu ssomero limu. Bakijjambiya bano sabbiiti eno yennyini gye tulimu baakalumba emirundi 2 mu bitundu bino ebyekyengera tawuni kanso era nga abantu 5 ne wetwogerera bino bakyali ku ndiri nga baatemwatemwa ebijjambiya. Ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano ekyengera. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa omukungu wa gavumenti alwala obulwadde obutasobola kujjanjabirwa munda mu ggwanga waliwo emitendera gavumenti gyeteekeddwa okutuukiriza nga tinamutwala mu nsi ez'ebweru okujjanjabwa nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Kakasa nti obulwadde omuntu bw'alwadde abakugwa bali mu ggwanga lino abasawo tebasobola kubeera nga babujjanjaba omuntu oyo n'atereera bulungi. Era ekyo kimala okuba gavumenti gikakatako kubeera nga eweereza ripooti eri akakiiko akatwala ebyobujjanjabi mu Uganda ne kakakasa nti obulwadde buno abantu abaliwo tebasobola kubeera nga babujjanjaba ne kawa n'okusalawo oba okuwabula
ddwaliro ki emitala w'amayanja omuntu oyo gy'alina okubeera nga atwalibwa. Amangu ddala gavumenti gikakatako okubeera nga abasawo baayo bakwatagana n'abasawo abakugu mu ggwanga eyo gy'agenda okubeera nga omukungu wa yajjanjabirwa ne basindika empapula ezikwata ku bulwadde obumuluma ne bamutegekera abeere nga agenda okutambula okugendayo nga bamaze otegeka obujjanjabi obunaabeera. Kizuuliddwa nti Uganda ekyali mu kattu akabasawo abakugu mu kujjanjaba Kkookolo naddala w'ebika ebikambwe ng'ekya lymphoma ekyaviiriddeko eyabadde sipiika wa Parliament Lokoli Jacob Oulanyah okufa nga gavumenti ya kuno bwe yategeezezza. Mu alipoota y'abasawo eyafulumiziddwa gavumenti ekwata ku nfa ya Jacob Oulanyah kyazuuliddwa nti Kkookolo ono omugenzi yagenda okumuzuula ng'atuuse ku mutendera ogwokusatu ogw'obulabe ennyo nga kizibu nnyo okumuwonya. Kino kyeraliikiriza abantu bangi ng'omuntu ku ddaala eryabadde sipiika wa Parliament Jacob Oulanyah bw'abanga alemereddwa okufuna obujjanjabi obw'amangu okujjanjabwa ekirwadde kino n'okukizuula nga bukyali n'ekyeraliikiriza bannayuganda ku mitendera emirala. CBS bwekubye ettooki mu kumanya abasawo abakugu mu bujjanjabi buno mu ggwanga kye balina era n'obusobozi bwabwe mu kujjanjaba ekirwadde kino kizuuliddwa nga abasawo ba kuno kizibu nnyo okujjanjaba ekirwadde ekyo ekiraliikiriza bw'ogeraageranya n'omuwendo ogw'abantu Uganda gw'erina ogusobola ogw'abantu abakunukiriza mu bukadde 5. Mu kunoonyereza kwa CBS kizuuliddwa nti Uganda erina abakugu 20 bokka abayinza okujjanjaba endwadde za Kkookolo enkambwe ennyo. Ebiwandiiko by'eddwaliro lya Uganda Cancer Institute e Mulago biraga nti mu Uganda yonna abantu 314 be bakwatibwa Kkookolo buli mwaka nga ku baana 2355 be balina Kkookolo w'ekika ekya lymphoma gavumenti gwe yategeezezza nti eyasse Oulanyah. Mu mbeera y'emu kizuuliddwa nti newankubadde bangi baazuulibwamu Kkookolo w'ebika eby'enjawulo abulwadde 74 bokka be bafuna obujjanjabi mu ddwaliro lya Kkookolo erya Uganda Cancer Institute. Dr. Henry Dungo omu ku basawo abakugu mu kujjanjaba Kkookolo mu ddwaliro ekkulu e Mulago agamba nti abantu bangi tebaagala kwenyigira mu bujjanjabi buno era bangi bagenda okutuuka amalwaliro ng'embeera egayegaye nga kizibu nnyo okujjanjaba ekirwadde ne bawona. Abantu bangi basobola okuwona naye kankuwulire ebiviirako okuwona n'obutawona bingi. Tugambe kati lymphoma. Ekika kya lymphoma oli kyafunye kiyinza okuditamininga engeri gy'anaawonamu. Ebyo lymphoma ng'akwata abaana abato ge bayita bucket lymphoma omujjanjaba n'awona amangu. Ebyo ge bayita follicular lymphoma nga ye omujjanjaba n'awona ate olya n'akomawo. Ebika bya lymphoma bingi nnyo naye ng'ekisinga obukulu mu byonna kubeera nga tusobogama nti tuyise lymphoma ddala lymphoma kubanga eriyo endwadde ezeefaananyiza lymphoma nyingi neyombeera n'abasawo bangi nga naye temulina bayinza kumukebera kumukakasa. Ensonga endayeremesa endwadde zino bantu kubeera nga bawubizibwa nosanga omuntu bakuganye nti ekikulu nakyo ekimu. Poliisi ey'ejjagala n'ey'ematugga mu Gombe Division municipal y'e Nansana mu Wakiso batandise okunoonyereza ku kyavuddeko okufa kwa Mugisha Fred w'emyaka 35 abadde amanyiddwa nga yinginiya ku kyalo Jjagala Kavule eyasangiddwa ng'afiiridde mu nju Sabbiiti Nambeyise. Abatuuze ku kyalo kino bakeeredde mu ntiisa bwe bagudde ku mulambo gwa mutuuze munnaabwe asangiddwa nga yafa mu ngeri etetegerekeka ng'ono okumuzuula kyaddiriddwa omu ku batuuze abadde ayita okumpi n'ewuwe n'awulira ekivundu eky'amaanyi ekiva mu nnyumba n'enswera kwe kutemya ku batuuze banne ne poliisi eyazze n'emenya oluggi ne bagwa ku mulambo gwe. Okusinziira ku batuuze ategerekiseeko erya ategerekise nga ye Namwanja Vincent era nga y'omu ku baasembayo okubeerako n'omugenzi. Omugenzi ayinza okuba nga yattibwa buttibwa kubanga lwe yasembayo okumulaba yalina ssente ze yali atunze mu kibanja kye. Yanywa omwenagani wali twatunze njagala ogenda kunoonyeza poloti ya miliyoni 4 naye okuva lwe yayogera ebigambo ebyo siddangamu mulaba kati nfunye mawulire nti omusajja yafiira mu nnyumba ate sinaba nakulaba ku mulambo twawasibe twagala tulabe yafa atya era n'omusayi guno gwakulukuse gutya. Omugenzi ono okuleeta ewanga amawulire nga bamaze okulambula babulooka abamusuubiza omuwa akasente kagenda ofunako kuba enju yali ya famire okuva olwo siddangamu kuwulira amawulire. Mpulidde mawulire wa leero nti omusajja yakola ki yafiira mu nnyumba kyembadde sinaba kumanya bukakafu. Ntuuse wano ndaba njunsibe mulambo gule munda musayingula babweru ku luggi twagala tumanye yafudde atya. Ssentebe w'ekyalo okusambiza Patrick ategeezezza nti essaawa abatuuze okwewala okusula bokka mu nnyumba kubanga kyabulabe nnyo eri obulamu bwabwe.
Engedde omulambo ng'ekitundu kiri ku buliri ekitundu nga kyevunise kitegeeza ayiva oba yasesema yadde asesema n'agwa bw'atyo oba yadde asesema oba yadde akola n'agwa ekitundu kiri ku buliri ekitundu kiri wansi abatu amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gaagano. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa rugby mu Uganda ekya Uganda Rugby Union kikakasizza ensi 14 ezigenda okuvuganya mu mpaka za Rugby Africa Men's Sevens ezigenda okuba wano mu Uganda nga 23 ne nga 24 omwezi guno mu Kampala. Ensi zino kuliko abategesa aba Uganda, Kenya, Burundi, Burkina Faso, Botswana, Cameroon, Ghana, Madagascar, Mauritius ne Namibia, Senegal, Tunisia, Zambia ne Zimbabwe. Ensi zonna mu mpaka zino ziba zirwanira kifo ebifo ebisatu ebyokukiika mu mpaka za World Cup Rugby Sevens ezigenda okubeera e South Africa omwaka guno. Era ensi zino zigenda kulwana okukiika mu mpaka eza Commonwealth Games ezigenda okubeera e Birmingham mu Bungereza era omwaka guno. Uganda ebadde yasemba okuteekateeka empaka za Africa Rugby Cup Sevens mu 2017 era neewangula bwe yakuba Zimbabwe obugoba 10-7 era neewangula ekikopo eky'omulundi ogwokubiri nga yasooka kukiwangula mu mwaka 2016. Ebweru w'eggwanga gavumenti ya Bungereza naye yongedde okuluma yeekalize nati ku bawala ba pulezidenti wa Russia Vladimir Putin mu mbeera ey'okwongera okuteeka Putin ku kisenge. Bungereza ereekalize nati ku minisita wa Russia avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru Sergei Lavrov omu ku baagambibwa nti be bali y'entabiro y'olutalo olw'India mu Ukraine olwatandikibwa gavumenti y'e Russia. Bungereza egenza okukalika nati zino nga ne gavumenti ya Amerika nnaku ntono eziyise erangiridde nti ekalize nati ku bawala ba Putin bombiriri n'abantu bonna abali muli ku lusegere nga nati zino ziteekeddwawo okwongera okunyigiriza Pulezidenti Putin bwe kizuuse nti y'omu nti akozesa nnyo bawala be bano okukusa ebyamaguzi n'okukukusa ebyobugagga by'eggwanga eby'enjawulo nga n'obugagga bwe obusinga yabuteeka mu mannya g'abawala be n'asigala nga bannaasa bakumira mu bwavu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Emikolo egy'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'abadde Sipiika Parliament Lokoli Jacob Oulanyah mu disitulikiti y'e Omoro gisanyaladde okumala akabanga kibuyaga bw'asitudde weema ebaddemu omulambo gw'omugenzi era nga mu kukungubaga kuno taata w'omugenzi Nathan Lokoli bw'aweeredde omukisa okwogerako eri abakungubazi azeemu okukisimbako amannyo nti mutabani we teyeefiira. Abakulembeze mu Kyengera Town Council batabukidde ab'ebyokwerinda mu kitundu ekyo nga babateebereza nti bebakolagana n'obubinja obutigomya abantu nga bukozesa ebisi omuli n'ebijambiya. Bungereza naye yongedde okuluma ekalize nati ku bawala ba Pulezidenti wa Russia Vladimir Putin mu mbeera ey'okwongera okuteeka Putin ku kisenge. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunda egunda omuteregga.